بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abaruganda abarungi tumutenda Allah subhanahu wa ta'ala oluvanyuma tumusaba okusaasira ebiyingira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tugenda kulaba ku ahadithi nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabeera nga atukubiriza nti in case ng'oba n'omuntu gw'oba oyagadde ng'omuntu oyo ng'omwagala yatugamba nti kirungi okubeerako omutegeeza ng'akyali mulamu okusinga ng'abasinga obungi kye tukola. Omuntu n'amala okufa n'omutimbatimba wonna ku Facebook, WhatsApp okulaga nga bw'obadde okulaga laavu gy'obadde naye gy'ali bateekako obuziga wansi awo ng'okaaba, ekintu ekitali kirungi. Nabbi waffe yatugamba nti singa omuntu oba omwagala kirungi obeere ng'omugamba. Hadithi esooka esanga mu kitabu kya Tirmizi, Sunan Tirmizi, hadithi yali sahihi eva ku Miqdam al-Miqdam radiyallahu anhu yabeera nga agamba mu hadithi eno. Hadithi egamba bw'etyo عن المقدام بن معدي قال حديث ng'eva مقدام بن معدي رضي الله عنه يغامب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغامب mbaka wa Allah okusaasira n'emirembe gibeere ku ye yatutegeeza nti yagamba idha ahabba ahadukum akhaahu falyu'limhu iyahu. Yagamba nti idha ahabba ahadukum akhaahu falyu'limhu iyahu, tisinga omu mummwe abaana gwayagala. Idha ahabba ahadukum, singa omu mummwe aba n'omuntu gwayagala oba singa aba yagadde muganda we omu mummwe, yagamba falyu'limhu iyahu, kirungi obeere ng'omutegeeza nga mulamu, kirungi omutuukirire nga mulamu, omugambe nti gundi gwe nkwagala. Kirungi omugambe okusinga okubeerawo nga kikuluma mu mutima, tomugambye kyokka afe olyoke obyogere nga bw'ogambye abantu gundi abadde mukwano gwange ennyo oba okuleesa oyogereko ku lumbe naawe n'otandika gundi abadde mukwano gwange ennyo mbadde mwagala nnyo, naye nga tebikyagasa. Ye omufu tebikyamugasa, takyabitegeera, wabula singa omugamba nga mulamu wekigasiza era kyekibeera n'omugaso. Fana bye yatugamba nsinga omu mummwe ng'alina omuntu gw'ayagala, kirungi abeere kamugamba, mugambe nti nkwagala lillah, nkwagala ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Oba oli awo Allah abateekemu ambulela gye yagamba nti singa abantu babiri baagalana ku nsi kuno nga baagalana ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala bajja kuba mu kisiikirize kya Allah tabaraka wa ta'ala ku lunaku lw'ekiyama. Allah ajja bassa mu kisiikirize kye, olunaku awatagenda kubeera kisiikirize kya muntu yenna okujjako Allah tabaraka wa ta'ala. Watagenda kubeera muti, tagenda kubeera ambuleera, kujjako Allah gw'aba asaasidde n'amussa mu kisiikirize kye. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atusse mu bantu abo. Hadithi ya Anas bin Malik isanga mu kitabu kya Tirmizi, Sunan Abu Dawuda, kitabu kya Sunan Abu Dawuda, yagamba Anas bin Malik yagamba radiyallahu anhu nti anna rajulan kana inda nabii sallallahu alayhi wasallam famara bihi rajulun faqala ya rasulallah inni la uhibbu hadha faqala lahu nabii sallallahu alayhi wasallam a'lamtahu faqala la qala a'limhu qala falahikahu faqala inni uhibbuka fillah faqala ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Nabbi yatugamba mu hadithi eyo, Anas bin Malik atutegeeza nti lumu omusajja yalina nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga batudde, famarra bihi rajulun, omusajja n'abayitako, najja n'abayitako nga batudde awo ne nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Oli we yayitawo bw'ati, ono eyalina nabbi waffe Muhammadi n'agamba ya Rasulullah, ya Rasulallah, tiwange omubaka wa Allah, inni
uhibbu hadha, inni la uhibbu hadha, ti ya Rasulallah omusajja oyo omwagala. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi namudamu nga amubuuza nti a'lamtahu, wamugamba nti omwagala? Faqala Allah, sajja namudamu nagamba nedda simugambanga. Nabi namugamba nti a'limuhu, mutegeeze, gendayo omugambe nti nkwagala. Agamba nti bali batudde babiri, omusajja ne Nabbi waffe Muhammadi. Omulala n'abayitako, kati ono ali ne Nabbi waffe Muhammadi n'agamba ya Rasulallah, njwange omubaka wa Allah, omusajja oyo omwagala. Nabbi n'amubuuza nti wamugamba? Sajja n'agamba nti nedda simugambanga. Nabbi n'amugamba nti a'limuhu, mutegeeze. Wano hadithi Nabbi yatugamba, Anas yategeeza nti falahikahu faqala, tiyamusisinkana oba yamusalako baba asisinkana, namutegeeza namugamba nti inni uhibbuka fillah, ti mazima nze nkwagala kulwa Allah. Ono omusajja yagamba oli gwe yagamba nti amwagala nti uhibbuka fillah, oli namuddamu edduwa. Nabbi jabeera nga atugamba singa omuntu aba akugambye nti nkwagala kulwa Allah, naye muddemu omugamba nti yamugamba nti mugambe nti yatugamba nti omuddamu nti ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Kandi wano yamuddamu namugamba mu hadithi eyo nti ahabbaka alladhi, nsaba oyo akwagale oyo, ahbabtani lahu, gonjagala ku lulwe. So nga ategeezaamu nti Allah naawe akwagale nga bwonjagala kulwa Allah, ne Allah nsaba Allah akwagale. Ate nga Allah singa aba akwagadde, ebintu byasooka okukolera kwe kussaako okusaasira rahma, ekyokulala n'akusonyiwa maghfira, ekyokulala n'akugabirira, n'akussaako riziki, n'abeera nga akugabirira. Kubanga Allah omuntu gwasaasira gwakwatira ekisa, tasobola muleka bulesaawo atamugabiridde, era akugabirira oleme kubeera awo ng'atootaawa. So mbakubiriza mwena abampuliriza abandaba okubeera nga singa oba olina omuntu gw'oyagala oba omwagala kulwa Allah, mutegeeze tegundi nkwagala lillah. Okusinga okubeera awo kikulume, ozimbe omutwe afe otimbe, naye nga amaziga gokaba gonna tegakyamugasa. Naye ng'ate bw'aba mulamu at least mubaako oluusi omugamba n'amanya nti gundi ona, ne mufunamu n'empeera. Oba oli awo Allah n'abawandika mu bantu abaagaana ku lulwe. Saba Allah tabaraka wa taala tusaasira, atusse mu baddu abo, kubanga naffe ffenna tuli beetaavu gy'ali, era twetaaga okubeera mu kisiikirize kye ku lunaku lw'ekiyama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.